Lero nkuletedde abayimbi Abannayuganda abasinga okuba nga bafollowingibwa ku mukutu ogwa Facebook wamu n'okumanya emyaka gyabwe emituufu mu 2024. Nkwaniriza ku Falke Official mukutu okawo ogenda okuba ng'oyita okumanya ebyo n'ebikwata ku serebuwo omuntu omututumufu wano mu ggwanga Uganda wamu ne wabweru we Uganda okugeza nga America, Philippines, Nigeria, Tanzania n'ensi endala. Muyimbi, muzannyi wa firimu, munnabyamizannyo, subscribinga ku Falke Official tusobole okuba nga tumanya baserebu baffe ab'enjawulo wano mu ggwanga Uganda ne wabweru waayo. Nga bwe nkugambye nti olunaku olwaleero nkuletedde abayimbi abasajja abasinga okuba nga bafollowingibwa ku mukutu ogwa Facebook omwaka guno ogwa 2024 ate era nga tugenda kuba nga tumanya n'emyaka gyabwe. Sigenda kubanga nkuliso kujjako kubanga ntandikirawo. Asooka ye Chris Evans. Chris Evans ono yazaalibwa omwaka gwali gwa 1987 nga yatogerera ssaawa zino alina emyaka 37 egy'obukulu era nga njagala okutegeeza nti ku mukutu gwe ogwa Facebook alina abamufollowinga emitwalo 37,700. Addako ye Alan Tonix. Alan Tonix naye yazaalibwa omwaka gwali gwa 1987 era nga naye alina emyaka 37. Ono alina abamufollowinga ku mukutu ogwa Facebook bali emitwalo 38 n'ekitundu. Addako ye Khalifa Aganaga. Khalifa Aganaga yazaalibwa mwezi ogwokusatu nga 3 omwaka gwali gwa 1990 era nga yatwogera ssaawa zino alina emyaka 34 alina abamufollowinga ku mukutu ogwa Facebook emitwalo 39 n'ekitundu. Addako ye Morris Kiria. Morris Kiria yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Novemba omwaka gwali gwa 1984 otwogera ssaawa zino alina emyaka 39 era nga bamufollowinga ku mukutu gwe ogwa Facebook bali emitwalo 39,800. Addako ye Geniel Zamba. Geniel Zamba yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwa January omwaka gwali gwa 1986 otwogera ssaawa zino alina emyaka 38 era nga bamufollowinga ku Facebook alina emitwalo 41,100. Addako ye Aziza Zioni. Aziza Zioni yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwali gwa 1986 otwogera ssaawa zino alina emyaka 38 era nga bamufollowinga ku Facebook bali emitwalo 52,300. Addako ye Pastor Wilson Bugembe. Pastor Wilson Bugembe yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogw'omunaana omwaka gwali gwa 1984 otwogera ssaawa zino alina emyaka 40 era nga bamufollowinga bali emitwalo 52,600. Addako ye Joe Steady. Joe Steady yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 1 omwezi ogwokuna omwaka gwali gwa 1990 otwogerera mu 2024 alina emyaka 34 era nga bamufollowinga ku Facebook bali emitwalo 52,800. Addako ye Liam Voice. Liam Voice yazaalibwa omwaka gwa 1998 otwogera ssaawa zino alina emyaka 26 era nga bamufollowinga ku Facebook bali emitwalo 55,700. Addako ye Navio. Navio yazaalibwa nga 18 omwezi ogwa October omwaka gwali gwa 1983 otwogera ssaawa zino alina emyaka 41 era nga bamufollowinga ku Facebook bali emitwalo 56 n'ekitundu. Addako ye Gravity Omutujju. Gravity Omutujju yazaalibwa omwaka gwali gwa 1993 otwogera ssaawa zino alina emyaka 31 abamufollowinga ku Facebook bali emitwalo 71,100. Addako ye John Black. John Black yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwali gwa 1996 otwogera ssaawa zino alina emyaka 28 era nga bamufollowinga ku Facebook bali emitwalo 74 n'ekitundu. Addako ye David Lutalo. David Lutalo yazaalibwa ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu omwaka gwali gwa 1986 otwogera ssaawa zino alina emyaka 38 era nga bamufollowinga ku Facebook bali emitwalo 81,112. Addako ye Palaso. Palaso yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'omwenda omwaka gwali gwa 1987 otwogera ssaawa zino alina emyaka 37 era nga bamufollowinga ku mukutu ogwa Facebook bali emitwalo 87,114. Addako ye Epas. Epas yazaalibwa ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa December omwaka gwali gwa 1989 otwogera ssaawa zino alina emyaka 34 era nga bamufollowinga ku Facebook bali emitwalo 92,600. Nga bwe niyongera ne video eno njagala okutegeeza nti gwe ayagala Ugandan music era nga onyumirwa nnyo content wa Uganda nja kusaba obeere ng'olikinga video eno ate teweerabira kubeera ng'osubscribinga ku mukutu Falke Official tusobole okusigala nga tweyongerayo nga bwe tumanya baserebu baffe ab'enjawulo ne bibakwatako. Tweyongeddeyo ne Bebe Cool. Bebe Cool yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 1 omwezi ogwa September omwaka gwali gwa 1977 era nga twogera ssaawa zino alina emyaka 47 abamufollowinga ku Facebook bali emitwalo 93,115. Addako ye King Saha. King Saha yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omwenda omwaka gwali gwa 1989 otwogera ssaawa zino alina emyaka 35 era nga bamufollowinga ku Facebook bali miliyoni 1. Addako ye Fikfa Maker. Fikfa Maker yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwa January omwaka gwali gwa 1996 otwogera ssaawa zino alina emyaka 28 era nga bamufollowinga ku Facebook bali miliyoni 1,300.
Addako ye Jose Chameleone. Jose Chameleone yazalibwa ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokuna omwaka gwali gwa 1979. Otogera saazi na ine emyaka 45 era nga bamufollowinga ku mukutu ogwa Facebook bali milioni 1.4. Addako ye Eddie Kenzo. Eddie Kenzo yazalibwa ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwa Desemba omwaka gwali gwa 1989. Otogera saazi na ine emyaka 34 era nga bamufollowinga ku Facebook bali milioni 2.3. Addako ye Bobby Wine. Bobby Wine yazalibwa ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogwa February omwaka gwali gwa 1982. Otogera saazi no aine emyaka 42 era nga abamufollowinga bali milioni 2.4. Nabeera nga yakulembedde list y'abayimbi abasajja mu ggwanga Uganda abasinga okufollowingibwa ku mukutu ogwa Facebook omwaka 2024. Sigenda kubanga neyongerayo ne video eno kujjako okujukiza gwa badde tanaba kubanga subscribinga ku Falke Official toyongera okubanga tumanya baserebu bafa abenjawulo wano mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda. For now, bye bye.